ba challenging esala nengamba look at these idiots because atamanyi boba tomanyi praise just keep quiet abamanyi bogere Bible yogera kwa nabi na kino kibajikuze tebasaba gwe oba era gwe achetekamu sigwe gwe basaba gwe basabira akimanyi era gwe kyayambala akimanyi tusaba mukama katonda yali wa gwe yes era abo bajja kubera kyakulabirako njagala okutegeeza Bible ina esala mu Zaburi nzera bonyiza na Zaburi je nkusoma lwa 10 meka kolima making swanga njisabuli nako kusamwenda muogwekiro kumeka era making swanga nkusabira nenga nyongere bagamba nti onako lwa Monday nakusoma ziri 25 tugenda mu high court okusanga Haji Ali Mwizira era Haji Ali nkubuzako mena abali ekigomba buzako nembagamba nti muri Air Force good morning kubuzako nyosaka malu nkubuzako nembagamba nti muri muta mwasuza muta mwena abase bagamba nange ebintu bya bay mbongera kubakeneza ku bintu ebintu bya bay nyo balajana nayenga ababisoba no babisobola nenga mwana abali ekigo mbabuzako nembagamba nti musabe katonda mwe kwa sekatonda onakula mukagana badeke ruzira nga Salt TV evuze zonga okuvene ku gate ngo owulira musumbalozi yasujingo omanyi alien ali wano ku Kampala limandi tali eri waggulu kugundi nayenga oba bateka mu bizindalo oba bateka mu biki nyongera okwebaza abasirikale beruzira mwe bali kwagala alien skin osinkwebaza nyo bali kwagala alien skin bannange natuse eruzira bangambye tebalabanga ko muntu guba kyaliranga alien skin tebalabanga in fact naye mayinjanga gamba gwe mundu okusoso gende ruzira awatagenda ngayo tali nyangayo yawadagenze kulaba alien skin nagenda nalaba ne kusipapa so nga tesi papa yo mukwano gwa bana mulambulenga ku bantu abantu babeera omuntu wakulambula kabo awantu omuntu enanga ali mukomero omuntu wa mulambulako kyekyo muwende kisinga just nawato nakyo omuntu alide naye abasirikale bangambe tebalabanga ku muntu alinga alien skin naye nga nabo bansaba kimu jja wano kimenke waffe tukwegayiride abasibe ebyo boto badde binye bibaddewo abantu bote bagenda kubata abasibe babata ndi nabo nabamubajja abasibe njogera kwa siba bali eruzira alien skin alinga king of obancho ogere nta king of the jungle king of what bataddewo n'olukomera batuso kusiba sengenge okumublocking akubasi ku bantu abalala naye nebaza osi nebaza prison yonna bamwawudde te ne even ensiri njagala okukulabula abantu bagamba nti alien skin yakubiddwa even ensiri tesobola kutuuka ku alien skin amakomero sigirika nagenda kuzino even ensiri tebakyakuba bantu bazatanya na kyamisi nga twatusayo mugulira bintu nga osangamba enviri zokka bazijeko naye sike kana akawata ke batambuza ayinako just ka black katono ka black andoza enviri banne bakoze batya abayimbi abantu bonna basaze enviri abalasta bonna basaze enviri nange nesale zange ziriwa yagala kokota ki obala ki musajja gobala ki osale ki ne matini ezia ziriwa zogenda okusala ogenda sala bisige ne matini ezia zonna ziriwa zogenda okusala even alifagana agamaze n'enviri b'emyaka emeka mu music industry asaze enviri lwa alien skin tusaleva ngo ninelegeze wali manyane fago ni madha ndabo bali na chana asala ye nika teka we yeka control fago ni madha yeka nze kuziriko nasaze bisige nasaze bisige kuliko mbadesi kwetegereza kuliko buki nasaze bisige okozem mbadde mulwadde era nkyali mulwadde by the way wala kafana nyaka janga teba kukozeko bakali kakadde nga tunyirira okufa obufi nyirira ngogira boti nze ndi mulungi ninga ekyenjawo kyenna am beautiful the best beautiful twagala kusesa tukokufawo tugende mbikoze amawulire siryerabira nti nali ntandika bwento okubalaga ennyiriri ezitali mu bayibuli abantu ze bajjeemu ne ze bakutuddeko omusajja yali akibishopu wa Church of Uganda Ntagali n'alyoka ntagalirako nakati atambula nga talina kitiibwa mu ggwanga ng'ekyamuviirako ekyo kutulumba nababuuza bannange bwe mwabaddeyo mu Church of Uganda mwalabyeko bayibuli zammwe nga zibuze nti nzokyeza
muyinayo abantu mu famire nga ebayibuli zaabwe zaabuze. Akati yalina ebizibu ebimumala naye n'atagalira ku ffe. Tosobola tulumba Mukama n'akuleka. Ekyo tebakulimba nti waliwo agenda okusabira. Wabeerewo emirembe gy'ofuna eyo okuggyako ng'olokose bulokosi. Gyali myezi bwezi ne baga nti yatagalira mu magulu g'omukazi. Nakati taddanga ngulu. Church of Uganda n'amadiini gonna balina ekisa. Bamanyi okubika ekibi. Ne bw'abakuba emiga ekibi tebakijaayo. Naye baddira go bayita Archbishop. Ne bamukasukira ensi ne baga wuuyo omwenzi wammwe wuuyo omwenzi wammwe. Nakati yasigaza byambalo. Waliwo ekkanisa etamanyiirwa naye ng'omuntu bw'abulwa ebibye adda ku yaffe. Weegendereze bonna byenjogera ziba facts. Era wano we nayogerera nga atugolokokeddeko ne muga nti wandifunye gy'otagalira kubanga ffe kino kye twogerako kya bulamu and we are mandated. Revelation chapter 22 verses 18 to 19, nobody is allowed to remove the word of God. Ate guno omulembe gwaffe tetwasoma nnyo naye nsobola okukwatira Bayibuli ne gati kino tekiriimu saaliwo nga bakisaamu naye nsomyeko waakiri neefubako nenwana nensoma Bayibuli eno. Ati oba kiki ekyamunaawula baamunaaba tebakulima nti balevirani ne bakabona abalala eyo babishopu mu Church of Uganda tebalina bibi balina ebibi eyatuvuma yekka go baakasukira ensi nabo tebamanyi kyabawendula kyemanyi ndooza ne bakibishopu beewunya ne bagamba naye nga tusirikidde bingi ono twamukasuse ate nga tebane baba mujjayo mwandi tulese kubanga ffe tetwabisaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa kusaanira. Ffe bantu abaweereza si lwa bisaanyizo. Ffe tetulina amasomero g'onoonya. Bw'obuuza amasomero nga tugamba buuza Yesu. Naye ate tutegeera nnyo kubanga akasajja akasinga okukipika lubaale akamalawo. Kalina omutima mubi bannange buli omutima ne baguteeka mu bukya teryaguwula. Kafu ne bw'okasanga n'okubuuza naye waliyo omuntu omu omulungi era ng'akola bituufu mu Uganda muno tekamulina. Ko ke katuufu naye ke kabbi ke katasasula bakozi. Kafu tekakyatwonoonera budde. Era tekakikiriza nti Katonda yakagoba. Katonda tasobola kuzizika kanisa mu mbirizi ng'okyali w'amaanyi. Katonda yakagoba ddo ng'edda bweriba. Era kabeera kalinda bulinzi kiki ekinaatubaako kalandukira okwo. Kafu nako kennyini kemanyi kafu ate tekayina magezi. Nze we namanyira nti tekayina magezi kakyaza pulezidenti w'eggwanga oba kakikola katya pulezidenti okukyala ne kamulaga nti kalina intelligence esinga eyiye ne kamugamba ssebo mu Uganda yonna amakanisa gajjudde emirambo. Oli omusajja bamuyita Saabalwanyi. Gwe n'omanyi ekkanisa gye baziikamu abantu nga ye tamanyi. We namanyira nti tekalina magezi okuva ku olwo nakkiriza katooletoole. Okuva ku olwo nakkiriza katooletoole. Era ow'ekitiibwa pulezidenti nga bw'omanyi nti magezi meereere bwe yasituka yakola komenti ntono nnyo n'akagamba naye tulaba nga wettisa ebintu bingi nga sigooteeko byetika. Keetisa emizimu.
tuli kanisa ntuufu ddala eya Kristo gye yafiirira ku musaalaba. Tetwegulumiza, tetwepanka, tetutunda ssaala, tetulina kibi kye tukola. N'ebyatubaako ebyalabikanga ebibi bwe bwabipanganga, era bwabipanganga bwekwese bwe bwamala ne bweyoleka. Bwamala ne bweyoleka. Nakalabanga katudde n'emunywanyi waako n'endowooza kagenda muwasa. Naye abakazi bandibaddemu amagezi, basobola okukusigula ne bakuwa ne ssente ne bakusuuza amaka agaabwe ne gabeerawo, gwe n'obeera mu nsi nga tolina kitiibwa. Nali manyi kamuwasizza kiwedde. Wa sitaani bw'ati akufiiriza eggulu nga taligendamu. Kiŋŋambira akuliraanye. Sitaani bw'atyo akufiiriza eggulu n'akuwaamu ebyoya by'enswa. Sitaani yafiirwa ekifo mu ggulu, tayagala muntu agenda mu ggulu. Ndowooza ako nako tukateeka ebbali.